الحمد لله رب العالمين وعلى كفة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد أي الله ويجتي وتكسب وتوب لونجي أولي مكونا بفرنو وتاسو بيو لوليمو otuwe obulungi obuli mu kukuŋŋaana kwaffe otuwe okwagalana otuwe okukkaanyagana ate otusasire otuwe ebirungi ebiri mu lukuŋŋaana luno tukusaba obeerengwa abantu baffe bewaleese okuba eŋŋendo obatambuza bulungi okuva gye baavudde obazzeeyo bulungi buli muntu yenna azze yeetabye mu mukolo guno obeerenga omuwa emikisa ku mirimu gye mu mbeera ze eza bulijjo omuwa emikisa mu nsi eno ottaasa obubi obuli mu bannansi b'ensi eno ottaasa obuli mu bantu betukola nabo ottaasa obubi obuli ku mawanga otuwa obulungi obuliyo otambuza otuzze mu nsi yaffe nga tuli bulungi baagaliza olunaku olungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bakadde bange abalungi nja kubasaba mukkalire mu bifo byammwe. Bismillahi rahmani rahim. Bassebo ne bannyabo, omugenyi waffe omukulu ow'akawungezi ka leero omulangira Fred Edward Walugembe, abaami n'abakyala, abakungu ba Ssaabasajja betutudde nabo mu kisenge kino, abambejja n'abalangira, bonna tubalamusizza akawungezi kano. Kawungezi ka mukisa, tukuliko omulangira asobodde okubeera nga atudde naffe mu kisenge kino ng'avudde Bulange okubaako ebintu byagenda okubeera nga tutegeeza eby'amakulu ddala, era nja basaba musobole okuba nga mumuwa amatu mumuwulirize, era bwe munaaba nga musobodde okubeera nga mubuuza ku nkomerero yaakyo tujja kuba nga tukyesiima, musobole okubeera nga buli muntu ategeera aveewo nga ddala amatidde kiyaleese kyekyo baleme kubeera nga bamuddira mu buddizi. Mbadde nsaba speech yange ereme kubeera mpanvu kusingako wano, mbayitire omulangira omugenyi waffe omukulu asobole okubeerako ebigambo by'abagamba, kubanga puroguramu yonna yonna yatuleese wano yagirina, yasinga okubeera nga kiki ekireetise kyekinene. Kati bwenna abakooya n'ebyange ebitono mujja kubeera nga ate oluusi muggwamu amaanyi. N'olwekyo mbadde nkusaba ssebo n'obuwembefu omulangira osobole okujja obe ng'oyogerako abantu bano gye bali, bayonta nnyo okuwulira ebikuvaamu n'ebizimba n'ebisobola okubeera nga bibakulaakulanya mu ngeri emu oba endala. Webale nnyo, webale ddala. Okusooka njagala okwebaza abantu abatuleese wano olwaleero, abateeseteese, abawaddeyo obudde bwabwe, ate nkakasa nti mutaddemu ne ssente. Tukimanyi bulungi nti emirimu gy'Obwakabaka egisinga gya bwannakyewa, nolwekyo njagala okubasiima okubanga muwaddeyo obudde bwammwe okubaako kye mutukolera. Nsonyiwe ku katini.
kusooka kweyanjula mu bujjuvu kuba nawulidde abantu abamu batankana mu kulanya naye wadde ebyange byangu osobola okuyigirako nawe n'omanya ngeri gye balanya. Amanya gange nze Edward Frederick Walugembe, ndi mwana w'Omulangira George Michael Ndawula, manga nzaala omukyala omuzaana Justin Nagujja yeddira Njovu. Ate ffe abalangira emiziro tubeera najja bamaama baffe olw'okuba nti buli muziro gusobola okuzaala kabaka. Nolwekyo kati singa twalina emiziro tugeze ndi Wanseenene oba tugeze Ssaabasajja Wanseenene, kitegeeza n'omwana gwe yandizadde yandibadde Wanseenene, ne gwazaala n'abeera Wanseenene, ne gwazaala Wanseenene, awo obwakabaka buba tebuli buli mu layini emu. Nolwekyo ffe tetulina miziro. Ndi mwana Ngoma era ku ludda olwa kitange ndi muzzukulu wa Ssekabaka Muteesa II era ndi muzzukulu wa Ssekabaka Daudi Chwa II, ndi muzzukulu wa Ssekabaka Mwanga II, ndi muzzukulu wa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye, ndi muzzukulu wa Ssekabaka Ssuuna II okutuukira ddala ku Kintu. Nina omukisa nti abantu tuli batono nnyo mu famire yaffe abava mu bassekabaka bonna. Omukisa gwe nina nti nze mva mu buli Ssekabaka wa Buganda kuviira ddala ku Muteesa II mpaka kwasembayo. Guno gwe mulundi gwange ogunsookedde ddala okujja mu UAE era ndi musanyufu okubanga mumpadde essanyu lyensobola ate okuddayo n'ennyumya ewaka. Nange nja kweyagala okuwangala nammwe n'okubabuulira ebimu ku bikulu ebindeese. Njagala okubabuulira ku bintu ebiri e Mengo ffenna abantu ba Ssaabasajja bye tusobola okwenyigiramu. Mpozi kye nandibadde nsoosa saatodde salaamu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abamu muyinza okugamba Edward ate atoola atya salaamu. Abaaliko e Sharjah kuba gye nasookera kusinkana abantu ba Kabaka nabategeeza naye nammwe abali wano nsobola okubabuulira nti eddiini ey'Ekiyisiraamu mu Uganda yatandikira mu nnyumba yaffe. Mumpulidde nga nnanya ne ntuuka ku Ssekabaka Ssuuna II. Ssekabaka Ssuuna II oyo eyazaala Muteesa olubereberye Mwenva. Ssekabaka Ssuuna oyo II eyazaala Nuhu Mbogo. Nuhu Mbogo eya embracing kyekyoba ye yaleeta ejjajja w'Obuyisiraamu mu Uganda ate bava mu nnyumba yaffe. Nolwekyo kitukakatako okubanga tubimanya ate n'okubyenyumirizaamu. Era nolwekyo salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala okwebaza abakungu, omukungu Ismail Kamoga ow'e Sharjah olw'enteekateeka ennungi gye baakola nga bankyaza mu bendobendo eryo. Nali musanyufu nnyo era nasanyuka nnyo olw'emizannyo gye mwateekateeka kubanga nga mukulu Umar Bakasambe wayogedde gituyamba okubeera obumu era mwebale nnyo okuteekateeka. Kakati lwaki ngezaako okubabuulira ebiri e Mengo era lwaki mulina okuganirwa mu Mengo? Abadde takimanyi Obwakabaka bwa Buganda buyimiridde ku mpagi ziri 3. Empagi za Buganda ziri 3. Empagi esooka empagi ey'olulyo olulangira. Empagi ey'olulyo olulangira nnungi kubanga mwe muva Ssaabasajja Kabaka. Waba tewali lulyo olulangira ne Ssaabasajja Kabaka tabeerawo. Waba tewali Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda tebukola ki? Tebubeerawo. Empagi ey'okubiri y'empagi ey'abataka bajjajjaffe abakulu b'obusolya. Nkakasa buli Muganda ali wano olina okuba nga olina ekika mwova ku bika 52 bye tulina. Nolwekyo kikulu nnyo bajjajjaffe abo abataka omulimu ogwabo omukulu kwe kulaba nga obulombolombo ennono zaffe
norms and traditions eza obwakabaka bwa Buganda bafuba okulaba nga zitambula ng'era ziri ku mulamwa nga teziyuugayuuga. Empagi eyokusatu be bantu ba Buganda mwe, kitegeeza nti muli ba stakeholders mu bwakabaka bwa Buganda. Weewaawo nolwekyo ezimu ku nsonga ezindeese wano era ezizikiriza okulaba nga nzijja wano. Obwakabaka bwa Buganda bulina emikolo emitongole giri esatu. Waliwo amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, ne wabaawo olukiiko lwa Buganda, ne wabaawo n'amatikkira. Njagala okubuulirako abantu kubanga abantu bangi babeerawo naye nga tebamanyi bifa ku bwakabaka bwabwe, naye olw'okubanga mu Abaganda tubamanyi mwagala nnyo ebyammwe tetujja kukuwanga okubajjukiza. Emikolo emitongole giri esatu nga bwe ngibabuulidde. Kaakati emikolo egyo giteekebwateekebwa butereevu obwakabaka bwa Buganda, naye mu bwakabaka bwa Buganda mulimu ebitongole ebyenjawulo. Mu bitongole ebyenjawulo muno abantu ba Kabaka mwe abali wano Abu Dhabi ne mu nsi yonna buli wali Omuganda oba omuntu wa Kabaka. Abantu ba Kabaka si Baganda bokka, buli muntu awangalira mu Buganda abeera muntu waki, muntu wa Kabaka. Nolwekyo waliwo ekitongole ekya Kabaka Foundation. Ekitongole ekya Kabaka Foundation kikulu nnyo gye tuli. Ffenna tukimanyi wano nti health is wealth. Obeera ng'oli mu bulamu bulungi kitegeeza olina ekyobugagga. Ekitongole kino kifubye okulaba nga kitumbula ebyobulamu mu bwakabaka bwa Buganda. Essaawa eno wetwogerera tulina campaign eya End Hepatitis B mu bwakabaka bwa Buganda nga bascreeninga bakebera abantu ne babajjanjaba babakebera obeera ng'olina obulwadde ne bakuwa obujjanjabi, n'ebino byonna babikola ku kasente akatono ddala ate okusinga ku bwe kyandibadde. Ekyo kimu. Ekirala tulina emisinde gya Ssaabasajja Kabaka kuba nabagambye nti emikolo emikulu giri emeka, giri esatu. Tulina Kabaka's birthday run. Emisinde twadduka emisinde egya sickle cell, era abantu bangi nnyo mu Buganda baali tebamanyi bikulu bikwata kawuka kana ka sickle cell. Omuntu ng'olina sickle cell ekyamazima tosaanye kuwasa oba kufumbirwa muntu ng'alina ki sickle cell. Bw'obeera ng'olina sickle cell n'ofumbirwa omuntu nga talina sickle cell, musobola okuzaala omwana nga talina ki sickle cell. Nolwekyo Ssaabasajja yakubiriza abantu okubeera nga beekebeza nga tonnaba kufumbirigwana ne munno, eyo erina okubeera nga y'emu ku nsonga gy'otunuulira. Kati okubalaga nti ensonga eyo Ssaabasajja agitaddemu nnyo omukono, twadduka emisinde, era emisinde egyo ng'ekigendererwa kulaba nga bateeka ssente mu kukendeeza oba okulwanyisa endwadde eno. Nolwekyo kitegeeza nti obwakabaka bwa Buganda bufa ku bantu baayo bwe bukola ki, bwe bukulembera. Waliwo endwadde ya fistula, abakyala mu abasinga okugitegeera, oba endwadde ey'ekikulukuto. Endwadde eno mbi nnyo era ya butemu, naye obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole kino bagambe kya Kabaka Foundation bateeka emisinde okulaba nga tudduka okutaasa bamaama b'eggwanga oba abawala ab'enkya, abakulembeze ab'enkya. Nolwekyo ebyo byebimu ku bikulu ebyobulamu ekitongole kya Ssaabasajja kya Kabaka Foundation ekikola. Ekitongole kino kikulemberwa omukungu ayitibwa Edward Ndagala. Ensonga ey'okubiri ye Nnabagereka Development Foundation. Ekitongole kino kikulu kikulemberwa maama Nnabagereka. Nnabagereka Development Foundation eyina programs oba enteekateeka nnyingi nnyo, naye emu ku zo ey'enkizo ddala ye kyekisaakaate. Ekisaakaate kya maama Nnabagereka
kikoze kinene nnyo okulaba nga kibangula abaana baffe abawala, abaana baffe ab'obulenzi, n'okutulaga engeri omwana omulenzi oba omuwala bw'alina okukula mu nsi. Abantu abamu mu nsi bayitamu buyisi, agiyingira n'agiyitamu, n'agiyingira n'agiyitamu nga talina kyalese, nga talina legacy gy'alese mu nsi muno. Maama Nnabagereka atuyambako okulaba ng'ensonga eyo tukola ki? Tugyettanira. Era nja kubasaba wekiba tekiriwo wano nammwe ab'e Abu Dhabi muggulewo kwegamba branch ey'ekisaakaate nga maama asobola okujja wano oba n'atuma abantu ne basomesa abaana bammwe ne bababangula wekiba nga kisoboka oba nga mukyagadde. Ndowooza ekyo mwandikikubiddeko mu bugalo kubanga wekiba nga kitandikidde wano mu Abu Dhabi kisobola okugenda nga kisensera mpaka ebizibu ebisinga bitandikira Dubai, naye ekyo lwaki leka kitandikire wano. Era engalo ezo zitegeeza nti mukisiimye akatambi kano maama ajja kukalaba era ajja kuwulira era tujja kukikolako. Kakati waliwo ekitongole ekya Buganda Land Board, kati ndandise business. Buganda Land Board kyekitongole kya Ssaabasajja ekikola ku nteekateeka okuteekerateekera ettaka ly'Obwakabaka lyonna. Buganda Land Board ekulemberwa omukungu David Kyewalabye Male era balina enteekateeka nnyingi nnyo ze musobola okwenyigiramu. Buganda Land Board ng'oggyeko eby'ettaka erina ebintu bingi services endala zeewa. Basobola okukolera survey, okupunta balina abapunsi abapunta ettaka, balina ba planners, balina legal services, balina ba land valuers. Nolwekyo it is a one-stop center nti n'oba weetaaga ebintu eby'ettaka mu Uganda yonna oyinza obuteetaaga kugenda walala. Buganda Land Board byonna esobola obimanya, whether ettaka lya Bwakabaka bwa Buganda oba si lya Bwakabaka bwa Buganda. Mulekerawo okubuzaabuzibwa. Mugenda ne mutuma abantu ne mugamba simanya akola saati, simanya saati biti, ebyo byonna oba weekooya osobola okuyita mu lukiiko luno lwengenda okuddamu okubasomera. Buli kimu kisobola okukola ki? Okukolebwako. Osobola okujja ku Buganda Land Board n'oyambibwa ku ttaka lyo, buli kimu ne kibeera nga kitambula ki? Nga kitambula bulungi. Ekirungi ekirala Buganda Land Board kyeyina, balina enkolagana ey'enjawulo ne financial institutions endala, nti osobola okuba nga olina ettaka naye nga weetaaga ssente okulikuba okusobola okufuna ekyapa. Basobola okukusemba mu ezo finance institutions ne bakusemba okwewola ensimbi ne zikuyambako okufuna land titles. Tuli ffenna? Ekyo mwandikikubiddeko mu ngalo. Buganda Land Board kyenabadde sibabuulidde nti 80% of the land titles mu Bwakabaka oba mu Uganda biri ku ttaka lya Buganda. Ekyo kitegeeza nti ettaka erisinga okuba ery'omugaso lyonna liriwa? Mu Buganda. Kati bw'oba nga oli stakeholder mu Buganda nga bwe nabannyonnyodde mu ntandikwa, eno ensonga naawe ekukwatako butereevu, y'ensonga ya investment. Waliwo ettaka, waliwo bino bye mbabuulira tebinnalangibwa by the way, naye nga bye biriwo era bye bigenda okubeerawo, ebimu byatandise dda okutambula. Buganda Land Board eyina ettaka e Ssentema, balina housing program nga bazimba mayumba. Osobola okugula ennyumba nga abamu mumanyi oba national housing, ndowooza mugimanyi nga olaba national housing ku miwendo emitonotono n'obeera ng'osobola okugula ennyumba yo. Ate kati mwabe Dubai mmwe, rather United Arab Emirates, musobola okuteekateeka nga muyise mu lukiiko lwammwe ne mugulawo kye bayita diaspora village, ne mugula housing estates ezo
musobola okugamba tusobola okuteekawo enkola era nze nsobola okubasemba nange ne mugamba nti wano wonna tutukoze ki tututtewo eno diaspora village ne mugula nga muguze kyawamu kati we mugula ekyawamu mwe ne mukola ki ne mwegabanyizaamu enteekateeka weeri enteekateeka endala yaba mufuna mpola waliwo plots essaawa eno ezitundibwa ziri mpigi alabika ng'ewala but those are areas in the path of growth mwena mukimanyi nti Kampala akula addawa agaziwa mpigi ali mu kukula essaawa eno oba osobola okufuna plot y'ettaka nga ya miliyoni 10 empigi kitegeeza nti oli waba alina obusobozi asobola okukola ki okugifuna omukisa guno guliwo tosobola gwegendayo bwomu n'okola ki n'ogendayo mu njagala naye eno yemu ku advantage eyandeese okuleetera abantu be UAE ekintu ekisinga okutta ebintu mu nsi ebeera system. If you have no policy, you have no system, buli kimu kikola ki kifa olw'okubanga mulina obukiiko wano mulina obukiiko mulina aka UAE ne mubeera nekana aka Abu Dhabi kuba kati ensonga yaki Abu Dhabi musobola okufuna okuyita mu bakulembeze bammwe abo kuba bo tugenda kubawa thorough procedures n'amannya gaabwe tugateekeyo eri mu Buganda Land Board kubanga gubona okigobako obwomu kyanguwa nnyo ng'okiyisiza muki mu bakulembeze bo kubanga bagulawo file eyaabwe balina n'okulondoola lwaki ekintu kyo kiruddeyo bano bagulawo file eyaabwe ne Buganda Land Board tujja kugigamba egulewo UAE file egibagulirewo nga system eri very clear owandiikira abakulembeze ne baweereza ebbaluwa ku kitebe ekikulu tuli ffenna ebbaluwa ne baddamu ebbaluwa nga bagikoze mannya go kugamba baba basobola okufollowinga file nange nsobola bajjako kopi kubanga ngenda kubanga oberera ki ensonga saagala byenjogera bireme kukola ki kutambula n'olwekyo eyo nsonga eri awo kakati waliwo bano nga ye amanyi ba investors woba olina ba investors b'omanyi ng'osobola obba accessinga waliwo program ey'emakindye mumumanyi ali mu kibuga wakati awo ne bawo ne program ey'emutundwe woba olina ba investors awo wonna ettaka weeriri naye kyemuteerabira nti tulina certificate of titles ezaffe zonna ziba za leasehold tuli ffenna kati osobola okufuna ba investors abo era nabo tusobola okuteekawo enkola nga oganyulwamu ate nabo ne baganyulwamu n'obwakabaka ne bukola ki ne buganyulwamu lwaki muli ba stakeholders mu bwakabaka wa Buganda okusinziira ku nsonga gye nabanyonnyodde esooka ensonga endala oyinza okuba nga olinawo business proposal oba investment proposal nga yabya ttaka osobola okutulaga interest owandiika ebbaluwa n'olagayo interest n'olaga purpose omulamwa then ne acreage weetaaga ttaka lyenkanawa ebintu bino byonna gyebiri era nyimiridde wano tudde wano mu maaso gammwe mwenna nga muntunuulidde mbabuulira nti programs zino ki gyeziri buli wokolagana ne institution ofuna ebizibu bitono okusinga ng'okolaganye ne individual si bwe kiri bwe nange n'olwekyo ensonga ya Buganda Land Board eyo mugitwale nga ki nga nkulu nnyo Buganda Land Board mumaze mukubeeko mu Buganda kakati waliwo company eyitibwa Majestic Brands yekola ku yeri in charge oba yevunanyizibwa ku partnerships zonna ez'obwakabaka bwa Buganda eza business buli kitongole let's say wano mulina company nga ki Mark tugeze mulina company ya Mark
weba yagala kola partnership n'obwakabaka bwa Uganda teyogera na Katikkiro teyogera na Ssaabasajja teyogera naffe abaana b'engoma wabula tusobola kuyambako okulabanga mutuuka mu bantu ki abatuufu. Kampani evunaanyizibwa eri Majestic Brands. Kakati Majestic Brands eno erina kambawo ekyokulabirako. Mumanyi waliwo kampani gye bayita UBL, Uganda Breweries Limited. Kampani eno ya partneringa n'obwakabaka bwa Buganda era oba muwulira omwenge gwa ngule muguwulira. Kampani eno gye twakwatagana nayo ne tubanga tugabana ku it is percentage sharing. Kampani eno eyongedde sente mu bwakabaka bwa Buganda. Waliwo kampani ya Vero Natural Mineral Water. Simanyi oba eno olwendo lwatuuse kuba ndaba ndabaga Emirates. Era tujja kumutegeeza omukulu afuba okulaba nga olwendo lutuuka ku bantu ba Ssaabasajja aba UAE. Olwendo mazzi. Airtel twakolagana nayo okukola omukutu ogwa Kettu ejjudde. Oba mwali muguwuliddeko omukutu ogwa Kettu ejjudde. Lwaki mbabuulira bino ngezaako okubalaga nti waliwo abakolaganye n'obwakabaka ne bakola ki ne babufunamu, and these are accredited companies ezikoze ssente ezikola ki ezirabika. Waliwo bank ya DFCU yaka renewing a contract ne Majestic Brands era yakasasula ssente ezisukka mu miliyoni meka 5. Kitegeeza nti obwakabaka buli open to any business partners. Kati nsaba kino mukiwulirize bulungi. Opportunity eriwo kati esinga okubeera ey'ettunzi. Majestic Brands enoonya company eri mu cement industry. Woba olinawo company eya cement yonna gy'omanyi, we don't mind evaawa provided they are already in business. Kizibu nnyo ffe okukolagana n'atandika. Kati mmwe mufunira mmwe kuba kati mmwe nga individual oyinza oba tolina company naye osobola okugireeta bw'ogireeta n'okolagana ne Majestic Brands. Of course tuba tukuyambako kubanga mbiyisiza ku muzindaalo ate nkimanyi ensi yonna ekola kyebiwulira nfuba okulaba nga oganyulwa. Osobola oleeta company eyo ne tuba nga tutunda cement mu bwakabaka bwa Buganda. Kambabuulire lwaki company zino Airtel nezo zonna zenjogeddeko zijja okola business naffe. 75% market share eri mu Buganda, nammwe mukimanyi si bwe kiri? Kati kitegeeza nti akatale weekali. Buganda is a big brand. You are stakeholders in the kingdom. Kitegeeza musobola okuganyula mu bwakabaka. Tuli ffenna Majestic Brands ewedde. Ekiddako tulina media houses 3. We have 3 key communication platforms. Tulina CBS radio gye nkola bannange, nkola mu administration. Edda bagamba nga abaana b'engoma tebakola, simanya babeera mu kunywa mwenge, tebasoma. Twasoma, nze nina degree, nina ne masters, n'okukola nkola ki? Nkola. Ate kimanyi nammwe mwagala abaana bammwe nga balangira bammwe nga basomye, si bwe kiri? Kakati media houses ezo zirina business vacuum. Ogenda n'owuliriza CBS ediringa n'aba clients nti Airtel naleeta n'agula obulango. Nediringa ne waliwo social companies ezo, NGOs nga Strome Foundation. Oba mwawulirako ku Pewosa ejja ne sponsoring programs nga Pewosa ezo. Naye tulina company mbunga ya business. Oli najja nagamba nze nkola tiles. Kakati CBS ze nkola tiles. Njagala olange tiles zange. Ofune percentage weight. Nze ndeta tiles na brand, market the tiles. We don't have that. Omuntu osobola okujja ne business bwekyo. Ne batuula ku meeza ne musigninga contract. CBS neereekaana tosasula za bulango. Yeno neereekaana nga gwe oyingiza ssente ng'ogiwako omutemu agwo
nga nayo bwekola ki bwefunamu. CBS eyambye abantu bangi. PEWOSA it's a project to empower women naye mwayingiramu n'abaami. Essaawa ya leero erina groups 34. Groups 34 buli group erimu abantu 30. PEWOSA bayigiriza abantu okutereka ne bewola ssente zaabwe zino ze bakola ki ze baterese. Kugamba it's more of a cooperative nga mulaba cooperative gu naye no your savings group. Kakati webanga groups ziri 34 nga buli emu erimu abantu 3 be bantu 10,000 CBS bekyusiza obulamu bwayo. Waliwo atayagala kukola na kampani bwetyo? Abantu Abannayuganda ate Ssaabaganda Abannayuganda Ssaabasajja yakituteekamu tukuze bakituteekamu buli kye tulaga to preaching a message yayo Bannayuganda. Era kyova olaba nti omuntu nawe batali Muganda teri amugoba ku ttaka lya Kabaka. Nolwekyo these programs are open. Kakati mwe munaleka tribes endala zone zijja ne exploiting opportunities zino nga mu abaana Abaganda temuzifudde. By the way ebimu ku byandeeso wano kulaba nga abaana Abaganda temusigalira ki mabega. Tuyinamu kanombo byonfunira wa twagala direct benefit eyo tekyaliyo. This is an information age. Tewakyali direct benefit. Buli bwokola ebirungi bidda gy'oli. Gwe kola ebirungi nja kulaba ng'ofunamu bufunyi nga bidda. Nolwekyo tubasaba programs zino temukola ki temuziziimuula mujje muzenyigiremu muleme kuleka Abasudaani kujja. Musudaani najja mbu ayagala liizi empigi. Really? Nga gwe Muganda toyina wadde akajiiko k'ettaka. Kale ekyo ekya CBS nakyo kikoze eki kiwedde. Kakati wano nsaba tubeere attentive, saagala tumixinga ebintu. Nkomezzaawo nsonga ya ttaka. Nayogedde ku ttaka lya Buganda Land Board ly'ettaka ly'Obwakabaka ate abantu bangi nnyo ekintu kino kibatawaanya. Waliwo ettaka erya Kabaka personal Ronald Mwenda Mutebi II. Tuli ffenna ettaka lino liddukanyizibwa ekitongole ekiyitibwa Nkuluze Trust. Nkuluze erina similar program nga olaba eya Buganda Land Board. Osobola okuba ne investment proposal yo n'ogireeta ani atayagala kubeera na project ku ttaka lya Kabaka erya nannyini. Ani agenda okusumbuwa ng'oli wali ku ttaka ng'omanyi nannyini waalyo ye Kabaka Ronald Mwenda Mutebi. Kati osobola obeera ne program yo investment proposal yo n'ogireeta netukutuusa mu bantu abatuufu. Era nalyo balina system ya leasehold. Mu Buganda tetutunda ttaka kulyejjako kubanga bw'olyejjako naawe tewandirisanzeewo era kyekituyamba okukuuma ettaka lyaffe. Nolwekyo Nkuluze Trust naye erina program eyo. Omukulu akulira Nkuluze ayitibwa omukungu John Kitenda. John Kitenda ye musajja ow'empindi yekka gwe mmanyi. So musajja Muganda ddala. Nkuluze ewedde. Ebyo twakogera business proposals sinnya. Buganda Land Board, Majestic Brands, CBS, Nkuluze Trust. Kakati waliwo Royal Family. Olyo olulangira lulimu nalwo enjawulo. Waliwo abaana b'eŋŋoma. Abaana b'eŋŋoma be baana ba Kabaka oba abaana b'Abaganda ba Kabaka. Tuli ffenna kakati abaana b'eŋŋoma balina project ey'emmwanyi. Tuyina marketing board eyitibwa Buga Central Coffee Distributors Limited. Mwenna abadde bagoberera Katikkiro wa Buganda ayina enteekateeka ennungi gy'abadde atambuza eyitibwa emmwanyi terimba.
bwe twakitegeera nga tulaba first of all twakitegeera the president Yoweri Kaguta Museveni ayinza okuba alina ebizibu bye, but what we know he has a passion for coffee. Aina passion eri emmwanyi. Ssaabasajja Kabaka aina passion eri emmwanyi. Yensonga lwaki Katikkiro atambuza program ey'emmwanyi terimba. Program eno essaawa ya leero yakagenderako emmwanyi oba endokwa miliyoni 10. Era Buganda tekulaakulana. Kati bwe twamanya program y'emmwanyi terimba ne tuwandiisa ekibiina kino ekya Buga Central Coffee Distributors Limited mu July nga 11, 2018. Twakimanya nti emmwanyi eno egenda kutuuka ekiseera ng'ekuze nga yeetaaga okukola ki? Okutundibwa. Kakati oba mbadde njogera business ziri ez'ettaka. Waliwo business efuna ekiralo nga gy'ogijjamu ssente ate okugula ettaka ng'esinga n'ettaka. Kubanga obanga oli ku Coffee Marketing Board wano mu UAE baagala nnyo coffee. Si bwe kiri? Twagala obutale mu UAE wano, twagala kusooka focusinga ku mabendobende 3. Dubai, Sharjah ne Abu Dhabi. So bijja kuba bitandikira wano nga bigenda bispreadinga. Twagala obutale mu Middle East, Qatar, Saudi Arabia, twagala mu South Africa ne mu Namibia. Already twafuna contract mu Namibia. Tuli fenna kati mwe mufunira omuwa emirundi giri ebiri. Ekisooka musobola okunoonya akatale ak'emmwanyi, osobola okuyingirawo ng'ozze nga gw'ogenda kunoonya akatale ng'ofuna commission wo. Ekyokubiri waliwo possibility y'okufuna shares, okufuuka shareholder. Osobola okufuuka shareholder mu kampani eno ey'emmwanyi. Mukimanyi bulungi waliwo Uganda Coffee Marketing Board, kati tekyaliwo. Naye abasinga ku mmwe wano we mwali mukula abaasomako, abasinga mwenna mwasomera ku mmwanyi. Kitegeeze emmwanyi zifuna ki? Kiralu. Nolwekyo tulina okukozesa omukisa guno nga tulaba nti Obwakabaka ne gavumenti bizzeemu okutumbula emmwanyi. Omukisa gwe mulina omulala nti ne Obwakabaka mbagambye Buga Central Coffee Distributors ya Royal Family n'Obwakabaka bwa Buganda oba administration nabo bawandiisiza ekibiina era it's a marketing board eyitibwa Emmwanyi Terimba Limited. For okubanga ekyaffe twagala ekya Royal Family twagala kigenda kuba kiri international, yensonga lwaki twakituuma erinnya ery'oluzungu. Oba okitegeera kuba omusajja ow'ekkata omugamba ebintu nga bya Luganda batabitegeera bulungi. Kasita awulira Buga Central Coffee Distributors Limited aba asobola okutegeera kyokoza ki? Kyotegeeza. Kitegeeza already tujja kuba ne Coffee Marketing Board maker. Kakati saagala wabeewo yeraliikirira nti oba tekiikuubagane. Nedda. CBS eyina SACCO. CBS SACCO. Obwakabaka bulina Suubiryo Zambogo SACCO. Tuli fenna. N'ekirala muwulira banks waliyo Tropical Bank, Bank of Uganda, Standard Chartered Bank, name it. Kitegeeza nti it is business. Wabanga nga waliwo competitive business, kitegeeza ensi ebeekola ki? Ebeera ekula. So eyo ensonga y'emmwanyi nayo ki? Weeri. Tugende mu maaso era naatera okumaliriza. Kakati njagala okubayitiramu katini nnyo ku social projects ze tulina ng'oli olulangira. Kubanga for oli olulangira we just have to show our relevance to the society. Si bwe kiri bannange? Kubanga bwe twenyigira mu bintu ate namwe kibangwira ne kibawa amaanyi okubanga mukola ki? Mu byenyigiramu. Tulinawo tree planting campaign. Kati njogera ku projects ez'obwennakyewa. Nti we tujja ssente mu mmwanyi muli ate zituyamba okusigala nga tuddukanya ki? Projects zino.
tree planting campaign abamu mwawulirako Ssekabaka Muteesa owokubiri abadde yakajjukirwa bamujjukira okumala wiiki namba mu Uganda weewaawo kyali kigwanira si bwe kiri obugalo kaakati ng'abavubuka mu nnyumba ya Ssekabaka Daudi Chwa basalawo okukola Sevonia project nga yakusimba emiti miliyoni 50 mu Uganda yonna. Tulina problem eya global warming, twetaaga okukuuma obutonde bw'ensi. Nolwekyo omuzungu oba omuntu yenna alina obuvunaanyizibwa tasobola butawagira nsonga ya kusimba miti. Tulina program eya katale mwa Cheshire Home. Abaana bano balema si baana kyokka wabula baliko obulemu. Abaana bano tubakyalira buli Novemba nga 19. Lwaki twalonda Novemba nga 19? Novemba nga 19 lwe lunaku Ssekabaka Muteesa owokubiri lwe yazaalibwa. Yayagalanga nnyo abaana abato, so tukikola in memory of his legacy esigale ng'etambula. Muteesa era yawasa Novemba nga 19. Muteesa era yatikkirwa Novemba nga 19. Ekyennaku Muteesa yafa Novemba nga 21. Ne kitaawe yafa mu Novemba. Kwegamba omwezi guno gwa Novemba guli very significant in his life. Yensonga lwaki twalondawo okulaba nga tukola ebyo byeyakola byeyagala ennyo. Era buli Novemba 19 tugenda ne tutwalira abaana abo abaliko obulemu ebintu. Nammwe wano musobola bafunira obugaali biki ne tubayambako. Si kibi bannange? Kwegamba tetuli bubeezi mukati balangira obulangira bw'ennaku zino kwekolera. Si bwe kiri bannange? Kaakati tulina ekitongole ekiyitibwa Bantu Fest. Bantu Fest kiri mu America. Bantu Fest eno Bantu kiva mu bantu era kikulemberwa Sava bamuyita Sava Karim Nsubuga oba mumanyi omuyimbi yakulembera ekitongole kino ekya Bantu Fest. Ekitongole kino twakwatagana nakyera ne tugula ettaka mbabulira projects za Royal Family ne tugula ettaka e Nakaseke. Era ettaka eryo lye twagula tugenda kuzimbako eddwaliro ery'abakyala n'abaana abato. Era wenjogerera kati bali mu kwerula Mpenda. Omwana omuwala mujjukira nabagambe birthday run ya leero njababuulira kyekiriyo. Birthday run ya leero omwaka ogujja omulamwa guli nti abasajja balwanyise siriimu bataasa abaana abawala. Abasajja men against AIDS to save the girl child. Abaana abawala bali very significant mu bulamu bw'ensi eno. Naye tetu maximizing their full potential. Bwetuba nga tubaganya okusoma, bwetuba nga tetubafuddeeko. Njagala nkuwa ekyokulabirako nti wobeera ne ttiimu y'omupiira naye ttiimu eyo ebeera abantu 11 si bwe kiri naye n'ojjako half ate n'ogenda ozanye ne ttiimu eriko eri full. Owangula oba towangula? Tosobola kuwangula kubanga oyinza oli half. Kati abaana abawala wano abakyala bwe mubajja mu business, abakyala ne mugana okubasomesa ne mugana okubakolera kitegeeza nti odiringa n'abasajja bokka bye bakulakulanya ensi. Kitegeeza tumenyeka. N'olwekyo w'osomesa omukyala n'omulwanirira ensi eno ekulako ku speed kubanga naye abeera asobola okukola omusajja kyasobola okukola. N'olwekyo gwe mulamwa gwaffe ogwo Man Against AIDS to Save the Girl Child. Kakati njagala okwebaza. Ngenda kwebaza speech kyendoba eweddeyo. Ngenda kwebaza abakulembeze mu bendo lino eya UAE abakoze obutaweera okulaba nga abantu ba Kabaka ngenda kusembayo ne message eri abakulembeze ba UAE
abawarabu era nsaba nayo mugumiikirizeemu naye nsooke neebaze bano. Njagala okwebaza ow'ekitiibwa Abbas Nsubuga. Nsaba buli gwe twebaza nga tumukubirako mu bugalo. Ekintu kye twogeddeko ekya system kati taliiwo naye emikolo gikola ki? Gitambula. Kitegeeza system eri ey'amakulaba nti emirimu gikola ki? Gitambula. Njagala okwebaza abaliwo nga mumubirako ku bantu. Omukungu Umar Bakasambe. Njagala okwebaza omukungu Ismail Sebugwawo. Njagala okwebaza omukungu Ismail Kamoga. Njagala okwebaza omulangira Yusuf Kimera. Njagala okwebaza omukungu Robert Kamoga. Njagala okwebaza omukungu Ismail Kisabagire. Njagala okwebaza omukungu Badru Mayanja. Njagala okwebaza omukungu Ismail Chikomeko Shei. Njagala okwebaza Nalongo Nanfuka. Njagala okwebaza omukungu Farida Kibirige. Njagala okwebaza omukungu Stefan Senyonga. Steven. Njagala okwebaza omukungu Ronnie Twase. Njagala okwebaza omukungu Bwanika Ronald. Njagala okwebaza omukungu Richard Mokasa. Njagala okwebaza omwami wa Kabaka. Ekigambo mukungu si kyakujaajamya. Mumpeeyo akadaki katono manyonyolemu ku ekyo kuba mbadde mpulira ensobi nnyingi. Ayitibwa ow'ekitiibwa. Kyolaba Abbas nagambye ow'ekitiibwa Abbas Nsubuga. Either abeera minisita wa Ssaabasajja Kabaka aliko oba eyawummula bokka ku baminisita oba omukiise mu lukiiko olwa Buganda. Abo be b'ebitiibwa. Ssaabasajja Kabaka si wa kitiibwa. Abalangira abaana b'engoma n'abalangira si ba bitiibwa, balangira. Kyova olaba wano ku Kimera saataddewo omukungu Kimera, omulangira Kimera kimala. Omukungu be baami ba Kabaka abakumukulembererako amabendobendo gano amalala n'ebitongole by'Obwakabaka kati nga CBS, Buganda Land Board ababikulira babeera baki? Bakungu ba Ssaabasajja. Nammwe abakiikirira Ssaabasajja eno mu mawanga mubeera bakungu baki? Ba Ssaabasajja. Nga mumanyiddwa mu lukiiko. Kakati lwaki ono ngambye omwami Abdul Basit Nsubuga nti musajja wa Kabaka naye si mukungu kati abeera mwami wa Kabaka kuba akola emirimu egya Uganda n'egya Buganda wadde nga si mulonde mu lukiiko. Oba tutegeeraganye. Nolwekyo badda mpulira abampita ow'ekitiibwa mulangira siri wa kitiibwa. Nze ndi mulangira full stop. Kakati nasome Nalongo Nanfuka asobola okuba nga mukungu naye olw'okuba nga alina ekitiibwa ekisukka ne ku bukungu asigala Nalongo Nanfuka full stop. Omumbejja wazaala abalongo tabeera Nalongo. Obupozi oli ayinza ogamba omumbejja oyo no Nalongo naye tasobola kugamba mu Nalongo omumbejja. Never. Waswa oba kato oba nakato tayitibwa Mr oba mwami Waswa, asigala Waswa. Kakati maze okwebaza abakungu abo. Waliwo abakungu abalala benjagala okwebaza ab'ebbendobendo lino lyennyini tetukola ki lye tulimu erya Abu Dhabi kubanga kikulu nnyo, akola ebirungi asiimibwa. Mukungu Ismail Sebugwawo chairman atukyazizza wano. Njagala okwebaza mwami wa Kabaka George Keya vice chairman. Njagala okwebaza Shaban Lugobe chief mobilizer. Njagala okwebaza Ronnie Senyonjo advisor. Njagala okwebaza omukyala Hawa Nasuna representative w'abakyala.
Njagala okwebaza omukulu Johnson Sengendo wa media. Njagala okwebaza omukulu Team Kasozi publicity. Njagala okwebaza omukulu Ismail Segona. Njagala okwebaza omukulu Siraje Kalungi wa transport. Njagala okwebaza omukulu Sam Chintu wa sports. Njagala okwebaza Kaspat Kivumbi member. Njagala okwebaza omukulu Kimuli Samuel member. Njagala okwebaza Harriet Sache member. Njagala okwebaza Jemima member. Waliwo asigaddeyo? Waliwo yeerabiddwa? Kakati njagala okusembayo n'obugambo buno obulungi ndyoke nsome message eya UAE ey'abakulembeze ba UAE. Abantu basobola okuwakanya byoyogera naye tebasobola kuwakanya byokola. Ngamba mu abakulembeze. Abantu basobola okuwakanya byoyogera naye tebasobola kuwakanya byokola. Leka bawakane byoyogedde naye teri ayinza kugamba nti mukulu Sengendo teyakutte video. Okitegeera? Teri ayinza kugamba teyakutte ki? Kati gwenyiikira kukola ki? Kukola. Omukulembeze omulungi atema mpenda eziyamba abantu okuvuunuka ebizibu. Wabula tavumirira oba kwemulugunya buli kaseera. Wobeera ng'oli mukulembeze nogamba ate kati bano ate baganya okwatagana ate bano bakoze bwati awo oba osemberera okuviira ki obukulembeze. Nolwekyo ey'entanda ngisibiriridde mmwe abakulembeze. Kakati ate abantu ba Kabaka entanda gye mbasibirira nti your legacy is every life you touch. Nti buli gwobaako kookola eyo ye legacy yo. Teri legacy yo ndala. Nzize wano sisasuddwa musaala. Teri angulidde tiketi ya nnyonyi. Teri ansasulidde wenkola ki? Bwensula. Naye kimanyi mu byenjogedde mujja kujjamu ebibagasa. Ate ebitabagasa mukole ki? Mubireke. Nolwekyo every life you touch, that is your legacy. Nkakasa kummwe tewali ajja kunneerabira. That is enough for me. Ensonga esembayo ku nsonga eyo kakati abantu ba Kabaka waliwo omukulu omu yagamba Africa is not short of ideas. Africa is short of implementers of ideas. Musobola okufumiitiriza mulaba kyagamba nti Africa terina bunafu bw'abantu balowooza wabula obunafu bwe tulina abantu abateeka bye balowoozeza mu nkola. Nolwekyo mbasaba bino tubyogeddeko temuddayo kakwebaka. Mulabe engeri gye mutuukirira obukiiko bwammwe buno okulaba ng'ensonga eno mugitambuza. Nkakasa programu eno yonna gye twogera wano ejja kutambula era ejja kutuuka ku ki? Ku bantu abavunaanyizibwa. Tulinawo enteekateeka z'Obwakabaka. Enteekateeka z'Obwakabaka zonna zaakubibwa mu katabo kano. Akatabo kano ekikafuula ak'enjawulo nti mbikulira akaawo. Akatabo kano Ssaabasajja Kabaka yennyini bikula nja kugamba awo yakendo nsinga komaawo soko balage. Akatabo kano mulaba wano Ssaabasajja akendo nsinga ate ku page eddako Oweekitiibwa Katikkiro naye n'akola ki? N'akendo nsinga. Kalambika bulungi ebifa ku Bwakabaka bwa Buganda, ebintu byonna ebikulu ebyetaagisa n'emikolo gyonna ku kalenda egy'Obwakabaka bwa Buganda osobola okugifuna mu katabo kano. Eno sample naye tugenda kukawa mu soft copy abakulembeze bammwe aba UAE akakiiko akafuzi no kigambo okufuga tekimpoomera akakulembera then ne amabendo bendo gano agaki
ag'enjawulo. Kaakati mujja kubatuukirira mubawayo akasente akatono kuba akatabo kanene kano. Omuntu okakuba bagenda kakuba nga kalungi kubanga this is a draft. Nga kalungi musobola okwogera nabo bo be banasalawo engeri gye mukakola kuba ndabye n'enteekateeka zonna ze mulina z'abannakyewa mutegese ebyemizannyo tewali mazzi muntu gasobola ga mu nzu nondeese nga buli omu ajja mu nsawo ye okulaba nga mukola ki nga mubaawo. Nolwekyo projects singa zino zisobola okubayamba okutambuza ki ebintu byammwe. Nze ngenda kubaka muweera bwereere era tabagamba mbu yansasudde nja kumuweereza kati ye yanamanya okusinzira ku mpapula ezirimu abakolera akatabo nga kalungi. Kakati nga mpumbabumba buno bwe bubaka eri abakulembeze be UAE era nkimanyi bulungi somehow bajja kubufuna si bwe kiri. This is a message to the leaders of the UAE. In a special way, we would like to thank His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, the leader of Abu Dhabi and President of the United Arab Emirates. We would like to thank His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the leader of the Emirate of Dubai. We would like to thank His Highness Sheikh Sultan Mohammed Al Qasmi, leader of Sharjah, and all the other leaders of the 7 Emirates. We thank you for a special consideration to grant Ugandans amnesty and a free business environment. We have over 70,000 Ugandans involved in trade here, and that is not something we can ignore. We stand to reaffirm our commitment to respect the values and the rule of law that govern your nation. Buganda Kingdom and Uganda at large will continue with the strong bond that we have with UAE. I'm happy to have visited at least 4 of the 7 Emirates, that is Ajman, where I reside, Sharjah, Abu Dhabi, and Dubai. I'll be in Dubai for another gathering of this nature on 24th of December. My name is Prince Edward Frederick Walugembe. I'm a nephew to the reigning king of Buganda Kingdom and a grandchild of Sir Edward Mutesa II. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawa Sajja Kabaka Wangale.